his image n'ekifaananyi ky'ensolo eyo, or and receive his mark in his forehead or in his hand. Oba naafuna akakono k'ensolo ku kyenyi kyoba ku mukono gwe. Tukimanyi akakono k'ensolo gye tuze tuyiga ebbanga lyonna nga tuze tulaba akakono k'ensolo ye sande tuze tukirabe tukimanyi ebbanga lyonna tumanyi ebintu bya Setaani biri opposite ne bya Katonda. Mukama basaawo olunaku olw'omusanvu, Setaani yasaawo olunaku olusooka mu weeki. Mukama agamba Sabiti akakono ke ate kali n'ateekawo Sunday. Era bali proud ennyo Catholic Church statement mpitirivu nnyo zisoma nga bagamba Sunday is our mark of authority. So mark etegeeza authority omuntu gy'alina eri omuntu omulala yenna. Yekyovula ndi oba president wa Uganda nga yafuga alina okubaako nga waba asayiniza ekiwandiiko kibako stamp ye eraga authority ye eraga omulimu gwe erinnya lye n'amatwale gaafuga kibayita mark. Oba gyoyinza okuyita mu mark okubamu siiru ekakasa nti ono yalina obuyinza obufuga. So ne Katonda maaka ye siiru ya Katonda eriyemu tugisanga mu kiragiro kyakuna kigamba nti kubanga mu nnaku 6 Mukama Katonda Mukama erinnya lye Katonda gwe mulimu gwe, eggulu n'ensi ge matwale ge, yakola eggulu n'ensi emwe tusanga authority eyo. So tunu ya Sunday, authority ya Sunday entandikwa yaayo yatandikira ku bukafiiri, authority of Tammuz devil nga ayita mu bano bakatonda butamuza n'abalala bonna beyakozesa okulaba basitutinga busani nga tandika okubanga esinzibwako nemwali authority ya Setaani naye mwagitadde. So bwe tulabanga authority mama ne bagijjayo ne bagifula ne bagiyita mu Christianity etandika okubanga enenkola ez'obukafiiri zeyajja nazo ennyingi tuze tulaba tuze tuyiga ku lutimbe kuneeno omuli bisijja kuddamu kumenya mu kiseera kyo naye nga bingi. So Mukama agamba nti if any man worship the beast and his image, omuntu yena wasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo wali agambye worship tumusinze ye yakola eggulu n'ensi, wano n'agamba nti n'atulagulayo tusinze ensolo n'ekifaananyi ky'ensolo n'ebiringa ebyo. Naye nga ntandikidde ku bigambo bineeno akantu ke nasinza okwetaaga nnyo akaasoose, Bible yagambye fear God and give glory to him for the hour of his judgment is come. Timutye Katonda mumuwe ekitiibwa ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Okutya Katonda biki ebigenda ebiraga nti tulina okutya Katonda. Bwe tugenda gano mu maaso tugenda kulaba ku by'omuzizo ekyokuba ekyonaku kiriko omuntu ogamba nti abomination of desolation, eby'omuzizo ebizikiriza oba ekyomuzizo ekizikiriza. Ebyomuzizo bingi nnyo mukwano gwange awuliriza, era lero sigenda kubisima nnyo naye ngenda kubikoonako ku kimu naye maaso nja kuba mbalaga eby'omuzizo mbyawutulayining ebina byonna Bayibuli byekoonako biyita eby'omuzizo ebizikiriza nga wobiraba akabi kaba kasembedde. Katugende maaso twongere tulabe ebigambo bineeno. Mpozi mundo gwere twasoma ngagamba nti proving that what is acceptable unto the Lord, nga tukakasa abanga tukakasa bino byonna ebikizibwa maaso ga Katonda, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Tetusa kimu kuba kutabagana bikola bya kizikiza, but rather reprove them, naye tubinenye. See then that ye walk circumspectly, not as fools but as wise. Tulabenga twefaako nnyo nga tutambula ng'ab'amagezi so singa abasiru, redeeming the time nga twegulira ebbanga, because the days are evil. Kubanga ennaku zino mbi oba ennaku mbi ze tulimu. Wherefore be ye not unwise, temubeera basiru, but understanding, naye nga tutegeera what the will of the Lord is. Ku Mukama kikyayagala. Efeso 5:10 tuvudde ku nyirwa 10 paka ku 17 nga tupuluvinga ebyo ebikkirizibwa maaso ga Katonda n'ebyo byatakkiriza nga twegulira ebbanga kw'ennaku zino mbi. These days are evil than you can expect. Ebikolwa ebigenda maaso mu nsi kakati bingi nnyo ebibi ebinyiiza Mukama. Mukama byalowoozaako n'ennaku n'emukwata n'emujjula. Mukama agambye nti tupuluvinge what is acceptable into unto the Lord, ebikizibwa eri Mukama n'ebitakizibwa tubitegeere kino Mukama akyawa kino akyagala. Tulina okutegeera ebigambo emukwano gwange awuliriza era programu eno. Bwe tutamala kukola kintu ekyo tugenda kuba nga twerimba mu bukristaayo bwaffe. Tulaba ebikola nnyingi nnyo ez'obukafiiri ezitali za bukristaayo zingidde mu nzikiriza ne ziteekawo n'ebibiina ebisimbi amakanda. Nze waayo ekintu kimu kakibagambe kineeno, oyinza osanga omuvubuka omuntu njamuyita omusiru obulungi ennyo atalina mu yadde ttendo ly'amagezi, yadde ayinza okuba amagezi mu byensi alina naye nga musiru spiritually. N'akeera n'avaayo nga alina ne PhD yasoma, n'akeera n'agamba nti Katonda taliiyo, n'agamba n'ogamba nti oba Katonda gy'ali ajja nzita essaawa zino, Katonda musiru talina n'amagezi, n'amuvuma byonna byayisobodde. Naye nze owulira ensi bwekuba emizira
ne basanyuka kubanga ono avodde Katonda. Naye kikwewuunyisa nti one time ovano ga nti Papa mulabe wa Kristo, Papa ye mwana w'okwonoona, nolaba oli nga azimbye anyiiza yagenda kutaagula muntu, just a mere man. Nenga proofs zona bwe ziri nti this is the man of sin, the son of perdition, exalting himself above God, all that is worshipped. Bible yali plain, basonike ekyokubiri essula eyokubiri. Tetujja kuhidinga mazima gano, tulina okugabuulira abantu yadde bangi kibanyiiza. It's okay, that's none of my business. The main point is to tell the truth, to preach the truth. So oyinza sanga olinga Katonda bamuvoola nga n'okusekaaseka n'ebigera awanise naye nga yeeyita mukuisa oluusi oba oliawo nga ne Bayibuli agisoma ne ku kanisa agenda. So si bana abatabiriiko naye n'ovaayo n'oyogera ku mwana ow'okwonoona, proofs zonna we ziri nga nabo bayogedde ne proofs obyaffe byonna bibiri batirimula abantu ba Katonda bakoze ebikolo bingi nnyo, bataddewo ebintu bingi nnyo, bakozesezza ebikolobera abakulembeze b'amawanga bingi, batirimbudde bataddewo ba assassins, batonze ba leaders abatemu bahitira obwa papa bwateekawo yitira binyo bye bakoze. Naye nga omwogerako ekibi amazima n'oyogerako ekimulaga nti si muntu mutuufu, nolaba omuntu nga ayagala kutaagula va ku papa waffe ewammwe. Naye nange ndi Katonda nge gwe nsitula gwe ngulumiza. So buli omu asitula owuwe. Bw'oba olaba bibirikale ng'osobola omuyimiriza omuyimirizeewo, nange nyimirizawo Katonda yakola eggulu n'ensi. Buli agezaako okulaba nga asiga enjiri enziro, agezaako okuwalampa amazima ga Katonda, tujja kumwataakinga kuba Bayibuli kyegamba. Naye omuntu ayagala Katonda ne Katonda anaamwagala n'amusangamu ekitiibwa n'atassa Katonda kitiibwa. How can you respect a person who does not respect your God, your creator? So bino ebigambo bibabuulidde baganda bange, alina amagezi ajja kujjamu. Muyinza obiyita personal naye nga Bayibuli bwetyo bwegamba. Katugende maaso ku butimbe twongere tulabe ebigambo bino. Tugenda kuyiga eby'omuzizo ebizikiriza kyetuyika omukwano gange awuliriza. Abominations of desolation. Ekyomuzizo ekizikiriza tugenda kuyiga leero part 1 naye nga omundi ennaku ezinadda tugenda kuyiga parts endala. Leero tugenda kuyiga part 1 ku abomination of desolation. Tugende maaso ku butimbe tusome ebyawandiikibwa bino. Agenda maaso agamba bw'ati Matayo 24:14 agamba, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness. Tenejene ne wakabaka egenda kubulirwa mu nsi yonna okubeera omujulirwa oba omujulizi, and all nations eri amawanga gonna, and then shall the end come. Bweti enkomerero kejje enjiri ene ey'obwakabaka egenda kubulirwa amawanga gonna, oba yakubulirwa oba ebulirwa amawanga gonna ey'obwakabaka. Ndi ku gospel of the kingdom, siri ku njiri eno ey'obufere siga ensigo ofune simanyija mukama buli mwajja mutwalanga bwayagala. Eno enjiri buli omu bwabulira enjiri ey'ekicupuli kye, sije njogerako, njogera ku njiri ey'obwakabaka. Mukama agambye nti ejja kubulira mu nsi zonna okubeera omujulirwa witness abeera mu musango. The judgment must sit. Yobola mu kitabo kya Yakobo essula ey'okubiri Bayibuli egamba, so speak ye and so do, olungi lwa 12 ndowooza, bwekyo mwogerera mukole, as they that shall be judged by the law of liberty, nga banaasalwa omusango n'etteeka ery'eddembe. I don't know if possible Sabbath oba Tuesday ejja tujja kuyiga ku two major divisions of the law. We have the ceremonial law and the moral law. So etteeka yali omulabe Paulo gwayogerako Musa gwe yamala okuwandiika n'ateeka n'agamba Abaleevi mu kyamateeka bateeke essula 3 bateeke mabbali w'essanduuke ku misituliro. Eyo gye yawandiika mu kiro n'agamba to be a witness against thee, okubeera mulabe aboolekedde. Ogenda mu kitabo ky'Abakolosaayi 2 Paulo agamba ennyiri 14 agamba nti bwe yajja omulabe yali aboolekedde n'amukomera ku musalaba gwe. Musa gwe yawandiika ne Mukama gwe yawandiika ku bipande bibiri ebyamayinja. That is the moral law, the law of liberty. Paulo Dawudi gwayogerako mu 19:65, great peace have they which love thy law. Eyo tteeka lya ddembe so si lya kikoligo. Bayibuli egambe so speak ye and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. Mwogerera mukole nga bagenda okusala omusango n'etteeka ery'eddembe. Bawono Paulo wano mu kyavuddaga Matayo 24:14, and this gospel of the kingdom enjiri n'obwakabaka shall be preached in all the world, ejja kubulirwa mu nsi yonna, for a witness, okubeera omujulirwa, unto all nations y'amawanga gonna, and then shall the end come. Olw'enkomerero ekejje bwekyo omukono gwange kigenda okubeera erina kumala kubuulirwa
egenda okubuulira abamu banyiige abalala basanyuke abanoonya katonda bajja kusanyuka abatamwagala bajja kunyiiga teri ddagala litalumya eddagala nonna n'enjiri ewooma n'enjiri ewonya ekaawa n'eddagala eriwonya likaawa eddagala eriwooma teriwonya era buli wosanga omuntu nga alina ekiwundu nga omusawo wagendayo okukijjanjaba abeera mu busimayiro bwokkomanya oyo musawo takujjanjaba akulimba kivunda munda naye buli wosanga omusawo nga bwakunyiga ekiwundu kikaaba n'amazzi kikaaba amasira okuba emiranga omanya oyo musawo akujjanjaba kuwonya kubanga ajjamu obukyafu bwebukakabya amaziga okuwona kwonna kulimu obulumi kulimu pain jovuna ndi enjini tuba tugibulira abantu balumwa bakaaba banyiiga naye nga ku nkomero yabina singa ogumikiriza enjeyo n'ogiwuliriza akatabo kano n'okawuliriza abamusinga kabawomera mu kamwa nga bakalya naye kateeka mukola ne kakaawa kubikula essula 10 nga yogera ku katabaako mukama ke yawa Yokaana naye enkomero ya byonna ogenda kuwoomerwa kubanga ogenda kufuna obulamu butaggwaawo so eno enjiri guma ekulumye naye ate ku nkomero egenda kukuyamba osobole okubanga otegeera ekkubo ery'amazima n'okuwona kalugende maaso ku butimbe twongere tulabe ebigambo bineeno bwe tuti ekyandikibwa ekiddako agamba bw'ati bwe tweyongerayo agamba when he therefore shall see the abomination of desolation wekiro munalaba ekyomuzizo ekizikiriza spoken of by Daniel the prophet seyogerako Daniel nabbi stand in the holy place nga kimbidde mu kifo ekitukuvu whoso readeth let him understand oyo asoma leka ategeere bwe mulaba nga ekyomuzizo ekizikiriza waliwo ekyomuzizo nga bizikiriza abominations which bring desolation agamba oyo asomamu let him understand olaba ndowooza mukono gawuliriza asomamu leka ategeere nga kimbidde mu kifo ekitukuvu bambi somamu otegeere mu kiseera kiri twalaba ekyayimira mu kifo ekitukuvu yali bendera ya Roma eyaliko ekifaananyi ky'empungu a symbol of paganism gye basimba mu ttaka ettukuvu pagani Rome nga yesimba ng'esimba bendera mu ttaka ettukuvu ng'ekyomuzizo kirabika ku Yerusalemu mu kiseera kino tulaba ekyomuzizo ekirala ekisimbiddwa ebendera ya Roma ye kabonero k'omusalaba symbol of Tammuz ekaleetebwa Roma ensomi yali Roma enkafiri yasimba bendera ya mpungu kati Roma eno ensomi eyeyambise mu kifaananyi ky'obukristaayo erina Tammuz the sun god omusalaba gwe balima nti Yesu Kristo kwe yafiira ng'ojja kwewuunya ne mu ndagaano enkadde tulaba Mukama nga yogera nti ageraganya ku bantu bakatonda nga in fact mu Zabuli Yokaana tulaba nga Dawudi ayogera ku gundi ku bantu bakatonda nga ayogera nti baziwamu nti baba n'amaanyi ng'empungu so n'abakafiri bakozesa ekifaananyi ekyo nga abamu bakibuusa amaaso kubanga empungu yajja eyogerwako mu ndagaano enkadde nga balowooza nti olwokuba yogeddwako Mukama agikozeseza nnyo mu byandikibwa nti etegeeza no tulaba ne mu ndagaano empya nga omusalaba gukozese wali yali simba okulaga nti empungu nga eragasitwe amaanyi ge yakozesanga oba amaanyi gerina nga bakikozesa ku representing ekyo naye kyetegeeza nti ate kukozesa bana za mpungu kyobala nti abakafiri bagikozesanga kubanga bagikozesanga simbo yaabwe era kye basimba ku ttaka ettukuvu tulaba empungu eyo Amerika kati egirina naye nga nvuddewo awo bwe tugenda mu maaso ku nsonga y'omusalaba ekyomuzizo mu kiseera kino ekiyimiridde tulaba nga kikozesebwa nga bakozesa n'ebyandikibwa kiyimirizaawo mbu Yesu kwe yafiira bikiwe bityo nabuuzaako lisinga omusajja ajja mu nnyumba yo ng'ayagala kutema famire yo n'agangenda kutta mukazi wo n'omugamba nti no tamunza abaana bange baleke n'omukazi ne bakutematema balo ne bamusaanyaawo wamala okufa buli mwaka buli deeti eweetuuka bwe yafiira oba buli lunaku nga tenaba nakutuuka ng'ogula ejjambiya ng'oyiteeka mu nnyumba ng'otandika ogiwanika nga ogisanyukira kubanga yataasa obulamu bwo olemusanyukira obulamu bw'abalo eyakufiirira omusalaba guti wekikufaanana abantu basanyukira omusalaba akalabba kwe yafiira notasanyukira Yesu Kristo eyafa ku musalaba waliwo ebintu bibiri Yesu Kristo yafa ku musalaba n'omusalaba ogwatta Yesu kati mwe mugulumiza ekyatta Yesu notagulumiza eyafiira ku ekyo kyobala nti n'empisa za Kristo ziviiriddwako enjiri y'amazima tekyabuulirwa ekkubo ery'amazima litandise okubula naye nga Bayibuli wali etulungamya naye buli mwaka kuteeko portion akuliisa n'ekyo kyayagala ennamba kati bwe omu takyagyagala kubanga bwe osoma Bayibuli ennamba abantu balina okuleka empisa zaabwe embi badde Katonda 100% bajjawo enkola ez'obukafiri zonna bazisuula ebbali bazireke badde mu kkubo ery'amazima naye olwokubanga Bayibuli tesobola kubanga bigenda kunenya nnyo abantu then kati portions ezijja mu byandikibwa ne batukuulita n'ezo
obudde bwinza tumazaako nnyo naye katugende bwe tunaba tukomeo tujja okukoma katudde ku lutimbe tungere tulabe nnyonnyola ensonga zino nga nzigazi olw'ensonga tulina ebyomuzizo ebirala bye tugenda okulaba Abominations oba ebyomuzizo naye Mukama agamba mu Zabbuli 74 olw'omwenda kuyita mu Dawudi agamba we see not our signs there is no more any prophet neither is there among us any that knoweth how long nti tetulaba bubonero bwaffe obubonero butulaga ebiro tewali yadde nabbi yayinza kutuyamba kutuzuukusa newankubadde wakati muffe temulimu n'oyo amanyi budde ki bwe tusigaza how long teri amanyi kiseera kye tusigaza ensi bweto kati bweri ebibuuzo bino weebiri byaliwo mu biseera ebikadde naye kakano bibuuzibwa tetumanyi bubonero tetumanyi tewali nabbi wakati muffe ayinza kutuzuukusa ndi Mukama agambye bw'ati bayibuli weeri yadde abantu baga tewali bubonero tewali n'omu ayinza kumanya bbanga we lisigaddeyo Mukama waffe akomewo naye Mukama w'ekisa agamba bw'ati katudde ku lutimbe tulabe Mukama bw'atwanukula atugamba bw'ati bayibuli egamba bw'eti Mukama agamba ebigambo bye n'agamba bw'ati Matayo 16:3 O ye hypocrites mu bananfuusi mmwe ye can discern the face of the sky kayinza okulaba obwengula ne mugamba nti kati egenda kutonya but can ye not discern the signs of the times naye tosobola kulaba bubonero bwa biro obugenda mu maaso mu kiseera kino nga buli omu atunudde alaba can ye not discern these signs of the times lwaki abantu beebase tosobola kulaba bubonero buno bwa biro agenda maaso naga ebigambo bino eno abantu tosobola kulaba bubonero bwa biro bali mu tulo beebase tebafaayo Yesaya 7:14 akansomera ekyandikwa kino Mukama agamba therefore the Lord himself shall give you a sign kana kanone kali kategeeza kuzaliwa kwa Yesu ng'agamba okuwa akabonero bwali bonnabbi obwalaga kusonga ku Yesu naye nga musa kyandikibwa kineeno ng'era ndifaalinga yadde byakisonga ku Yesu mu kiseera ekyo naye kankifaalinge ku nsonga eno neokwadde tulinga abatalaba obubonero bwa biro ate nga bwe buli naye leka Mukama atuwa obubonero okuyita mu kigambo kye these are the signs which God wrote before kakati nga bituukira tubirabako n'amaaso yalabula nti bigenda kujja tubirabye bizze bigenda mu maaso obukaafi n'ebiringa ebyo naye kambalageko ekyomuzizo ekirala olunaku olwaleero ekitugenda okuyigako twongere okubanga tutegeera katugende mu maaso ku butimbe tulabe ebigambo bino Mukama agamba bw'ati Luka 17:28 agamba nti nga bwe kyali mu nnaku za Lutti as it was the days of Lot nga bwe kyali mu nnaku za Lutti ki ekigenda okubaawo katugende maaso ku lutimbe nga bwe byali luli naye kano bigenda okubeera Mukama Matayo 2:15 Mukama agambye when ye therefore shall see the abomination of desolation wala ekyomuzizo ekizikiriza spoken of by Daniel the prophet ekyayogerwako Daniel nabbi standing in the holy place akibidde mu kifo ekitukuvu whoso readeth buli asoma let him understand kategeere if you read then you need to understand katugende maaso tulabe Matayo 2:15 agamba bw'ati 2:16 then let them which be in Judea leka bali mu Buyudaaya flee into the mountains leka baddukire mu nsozi katusobola tukomewo ku lutimbe katono nnyo verse eno gyenva okusoma mukwano nga wuliriza Matayo 2:16 ng'agambye nti leka abali bwe mulaba ekyomuzizo agamba nti abali mu Buyudaaya mudduke bino ebyomuzizo mu nsi byali mu ebiri naye mbakafiringa mu ebiri naye nga okusembera awatukuvu wa Mukama misinde kubanga kiki bireeta kufa tebireeta bulamu butaggwaawo bireeta Mukama kumusindikiza kuva mu kifo kye waatuula kuva mu bantu be kumugobaganya kyekibireeta so okugobaganya Katonda yes bizze birina okugobaganya Katonda then tulina okulaba nga ebyomuzizo bino nga bigoba Katonda tugenda ne Katonda waffe nga bimugoba ne tumugoberera kubanga takyali wali bya muzizo kiki enjogera ku bino ebyomuzizo bino bitugenda okulaba biri wakati mu makanisa mu madiini mu bannaddiini abeeyita abantu ba Katonda byongera proving and these people are not following God, they are so following devil himself. Katugende maaso tulabe ebigambo bino mukwano gwange awuliriza katugende tumaaso tubirabe ku lutimbe agenda maaso n'agamba Matayo 2:12 and because iniquity shall abound the love of many shall wax cold kyenjagadde okujjayo kye kino because iniquity kubanga obugogwa bugenda kuyinga obungi abantu basinga bagenda kwoneka tuwulire amaloboozi gano katono nnyo tweyongereyo n'olutambi n'ebikyokuyiga kino to be my lawful wedded husband. I, Peter, tell you, David, to be my lawful. I, David, take you, Peter, to be my lawful wedded husband. I, David, take you, Peter, to be my lawful wedded husband. I am
omusajja ono agambye oba bagamba nti bagambye ono akuba ebirayiro n'ono nti gundi David nkutwala Peter nkutwala naye nga abakuba ebirayiro musajja na musajja akuba ebirayiro ne musajja munne. Katugende mu maaso tuwulize, njagadde kubatangazaamu okaawo katono nnyo mutegeere ekyo. Katudde ku lutimbe twongere okulaba bigambo bino. I'm now very happy to announce that you are now legally It's amazing. It's amazing. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away. I fell in love with your scent, your touch, and the care in your heart shows your beauty within. And I fell. Mpozi akalambyako ne tutagenda nnyo nako naye kyenjagala tubalagamu kyekiriwa amalowoozi ago tujala ebifaananyi nga bitambula bigenda mu maaso naye amalowoozi ndoza negatagira nga tunyonyole tugenda mu maaso n'okwogera ebigambo byetwogera kagende mu maaso akatambiko tungere tulabe ebigambo ebyo naye nga kyenjagadde okutegera mu byonna nti bino ebikolwa mukama byayogerako ebinyiiza Katonda ebimunyiiza ebimusunguwaza ebimunakuwaza ebinyisiikula obusungu bwa Katonda n'atayagala nakusosera. Mulabe omukazi n'omukazi bagattibwa, mukazi na mukazi ono yeefudde musajja n'abasajja babaddewo nga bagattibwa bwe bayita obufu obutukuvu so nga kubali ababiri kwandibaddeko n'omwana alondako omu ku bano n'atwala n'awasoba n'afumbirwa. Naye kati laba musajja na musajja mukazi na mukazi kifuula nnenge. Mwatunge wawuliza puroguramu eno yenkola yeemu abasajja bano kye baakola nga abantu bakolye ebisiyaga ne bakola ebintu ekifuula nnenge n'abakyusa etteeka lya Katonda bakola bwe balidde ebisiyaga enkola za Katonda ne bazikola ekifuula nnenge. Mukama agambye lwa musanvu bagamba lusooka mu wiiki. Mukama agambye musajja ku mukazi bagamba mukazi na mukazi musajja na musajja n'olaba akatoga akawedde emirimu. Mukama nagati mwitanga abantu kusikitammwe onayeyita father kitaffe mu Katonda ne bavunnama ne bagulumiza ne basiima ne batendereza ebigambo mubiraba ndowooza. So baganda bagabaliza puroguramu ne bagiraba muzuukuke katule ku timbe tulabe n'ebigambo ebirala ebigenda mu maaso. Mulaba ge parade wizo wezitambula muyinza okuziraba bayise ebivulu by'abasiyazi mubiraba ndowooza. They are gays baselebratinga ku streets z'ebibuga mubalaba ndowooza eyo ge fulaga gye bakozesa baselebratinga. Katuliza amaloboozi gano eno olw'akatambi kano kubanga kyekyatuleese tuliza amaloboozi gano katugende basuuliza amaloboozi gano agenda namwe yeebakanga nabo ne bafuna amaanyi akasuula abantu ebigo. Abasumba bano kiki kyobamanyiiko omu ku omu bw'oba ng'olina kyobamanyiiko? Kati nga Kayanja mumanyi akola bwa Kayanja kiyaani Kayanja bamwita Robert Kayanja alina kyaki bagita kundi erinya lyayo linyira biri baliyita libatekoza ali ku luguudo ki ku Rubaga Road wansi ya Rubaga Road wansi wansi genda kiki omumanyi ye yawebwa ekintu ekyokukwata abaana abato abavubuka okubakiyaga. Musiyazi mulungi nyasiyaga ate abaana bonna bamwagala nnyo kubanga babawa ssente ate abatonotono bawa ssente n'abasinga tabaweera ddala ssente. Ekyo babasinga obungi balinga bakola ki bamuwa babira nga bamuteeka ku TV no ku radio kubanga basiyazi tabawadde ssente ate n'alongosa poliisi ate poliisi yalinga alongosa yalinga agirongosa nakati essaawa etadde nga mukugirongoosa ye Kayanja. Musumba kiggwe gw'omanyi ng'omuyinako obukakafu nti ali ebisiyaga kubanga oyogedde ku Kayanja musumba ki bw'omanyi abali b'ebisiyaga? Kitaka ali ebisiyaga smart nenyina muzaala kimanyi bulungi na Uganda yona ekola kitiki kubanga ne muganda waayo yenyine si murokole abamwita gundi kulisi naye musiyazi mulungi. Alukyalekawo katono nnyo mukwano gwange awuliriza
tulabye basajja bane eno tulabye eby'omuzizo abantu abasinga mulaba abazungu abakola ebintu baga abazungu boononese naye n'abasumba benyinyini misege bagwagwa bawedde emirimu gwe kyolaba oyo avudde mu lwatu n'akikola waliwo abikolera mu nkutu mu bisinga beekwese kyena bagambako omuntu ogweddakitamikali kwe tugenda okulaba nti tewali ggwanga kakati liwakanya bisiyaga nkiddemu ku luteme nga mundaba ke katamike tugenda okulaba kana akaddako kulisi mubiru omusajja oyo gwayogedde muganda wa kitaka omusiyazi omulokole pastor waliwo no ate omusambi omupiira kulisi mubiru tuze tuula mu pastor Malaza ayogera ku omusajja ono era ne mu kooti mujjala ebigambo bino naye musiyazi naye agambye nti omusajja ono njaga kyeyo balaga nti mu Uganda mu Kenya mu nsi ki tuyadda ku America kali ekigenda maaso mu nsi tekyali asobola kwogera ku ddembe ly'abasiyazi kulaba nga batabangula ekyo nkiddamu ayagala okukikola yenonyiza kabasa kasabira nga mukulembeze abasobola okukikolako obaffe ababulira enjiri abatenda byetweguya mu nsi muneeno nga ne bonoojogera twena kyogenda kufiirwa abantu abagala ebitiwa mu bintu ebyensi abagala okufuga abagala okubaga ganja nnyo basirikira ebintu bineeno kuba tebagala bagerako ne bawadde ensimbi ne basirika ne bakola obutali bwenkanya ne baliisawo ebintu bino bigenda mu maaso ne bakwata abantu bazizza emisango ne babaleka ne bakozesa enguzi ne babribinga ebintu ne bibula kuba bino ebisiyaga ddala byali mu Uganda bigiriwa senga Kanda ali mu kkomera senga bano bakitaka bali mu makomera senga bakiganda bali mu makomera kubanga basiyazi naye lwaki bigenda maaso mu kiseera kino teri ayogera kubanga ensimbi yajja abafuga ensi eno the Illuminatis abasajja b'ebibiina bya Illuminati abibiina secret societies bye controlling ensi kakati teri asobola kulaba nga agisirwa ddoboozi oba government yonna esobola kuvaayo kulwanyisa abasajja bano muwulize ebigambo bino muwulize nnyo n'obwegendereza audio eno video eno kubanga giprovinga nti mu Uganda nimanga malaga nti waliwo bayiza wakanyize bisiyaga they are free okujja ko wano babalimba mu kuzi kamera kaduulize ebigambo bino muwulize katambi kano mu kooti mukawulirize. Omulamuzi wa kooti ya Buganda Road Flavia Nabakoza yasingisiza mu biru omusango gw'okusiyaga Emmanuel Nyanzi. Omulamuzi ategeezezza nti oludda olwabi lwaleeta obujulizi obumala okulumiriza Chris Mubiru yalumizibwa okusooka okuwa Nyanzi ebiragalalagala ebyamuwunza n'alyoka amusiyaga. Kyokka omusango gw'okusiyaga omuntu omulala gumugiddwako ng'omulamuzi agamba nti ono yakkiriziganya naye. Akatambi ako nkaze emirundi mingi mukawulidde. Kyokka omusango okusiyaga omuntu omulala gumugiddwako ali free tegwamusalirwa lwaki bakkaanya naye. Singa eggwanga libadde libe opposing ebisiyaga oyo baali badde abasiba bombi bwe bakkaanya naye yakikola eyandibadde asonyiibwa ye kali akaana ke baasiyaga kyokola nti baamusalira omusango kabasanya omwana nga teyeesaliddeewo. Kinganga onosaba omusajja ng'akoze rape ku mwana oba ku muntu yenna oba ku mukazi ogwo gwe guba omusango naye bakkaanya n'omukazi si musango e Uganda. So n'ebisiyaga bwe kyo kifaanana okukkaanya n'omuntu tekikyalina musango mu gavumenti. Ekyo nkyogedde okusa ku bujulizi buno era ebanga si bwe kiri omulamuzi oyo bave bamushuwinge kubanga yasalawo omusango ogugende mu maaso n'ajeereza omusajja oli. So biga bino mbibagamba baganda bange sirina kyenjagala kubafunamu mbabulya mazima. Abantu afollowing abasajja banene abannaddiini abefudde abasajja batono naye nga misege muzuuke mukozesa obwongo bwammwe. Setaani azinzeeko wonna bayibuli egaye kubanga obugogwa bugenda kuyinga obungi. Ensi kati efuuse ekitagasa. Amakanisa kati yensi mwenyinyini abantu abagala okwejovaana ensi bayingira makanisa. Akubawo kiwali kibaati kye n'akizingiza n'ateekako n'akizingiza n'ateekako akapande Redeemed Church, Ever Glory Church, Everlasting Church, Christ's Church, The Arkas Church. N'apangako ogupande kubanga abantu kasaasoma ng'agamba church ng'ayingira naye ng'ebiri omwo Sodoma yennyini. Baganda bange asoma ebigambo bino abawuliza programu eno leka amaaso gamwe gabikkuke. Ebinyiiza Mukama bingi ebigenda okuzikiriza ensi eno naye abantu batunidde eri emu era buli Omukama mwagalirayo bannange gwe mutuukirivu ennyo ebigambo ebiba kisiru
ebizembe Kristaayo ebigambo tebikyayogerwako akabi tekakyayogerwako bagamba gwefula mutukuvu era gwegera ku banno gwosaanidde byakisiru mukwano gwange byolowooza bayibuli erina okubuulirwa mukama ekyagiwandikisa to oppose wickedness and apostasy nyo banga ebyanirizibwa mbumwena mujje muntu nabeerawo nga ye musiyazi mbu ayagane Katonda mubbi ayagane Katonda mwenzi ayagane Katonda byonna bitabise mukama agamba musalo kyakukuleso eyokusatu Lawudekiya ebuguma tebuguma enyoga tenyogoga nagamba nti oba obuguma buguma bunyogoga nyogoga awatali kyongenda kusesema naye kati abantu they are in harmony with the world. The church and the world, there is no line of separation. Bifaanagana kalugende maaso ku lutimbe twabe bisigadde tumalizeewo ebutambi buno. So bwaleetebwa bwalaga nti mu Desemba omwaka ogw'2019 Emmengo okumpi ne Kampala mu biruulu yenyigira mu kikolwa kino omulamuzi kyagamba nti kikontana n'obutonde. Ono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 15 mu mwezi ogwa Desemba mu mwaka ogw'2019 n'atwalibwa ku poliisi e Katwe era bw'atyo n'aggulwako omusango. Omulamuzi Flavia Nabakooza asazeewo nti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno lwajja okusalira mu biru ekibonerezo. Asazizzaamu okweyimirirwa kwabaddeko bw'atyo n'amusindika e Luzira. Asingisiddwa omusango guno asobola okuweebwa ekibonerezo ekisembayo kyakusibwa emyaka 18. Kyokka omusango gw'okusiyaga omuntu omulala gumuggiddwako ng'omulamuzi agamba nti ono yakkiriziganya naye. Omusumba Solomon Male nga y'omu ku babadde bagoberera omusango guno agamba nti amazima galudde ne gazuuka. Kisisobola kulumamu kooti eno yemu yansingisa omusango kooti eno yemu ku luno ndi musanyufu nti esobodde okusingisa Kristo mu biru omusiyazi omusango ogw'okulya omwana ono Emmanuel Nyanzi ebisiyaga. Kino kiraga tinze Moses Solomon Male siri muzi wa misango. Makumba alira ddala ekisiyaga ono lweza alira ddala ekisiyaga ddala butereevu. Yes, bakijja. Mukwano gwange oluliriza bigambo ebyo biwulidde era obirabye. Kaloya akatambya akala kamu katono nnyo oyo Makumbi gwe bogeddeko naye si musiyazi mulwadde niyo wano ne stole ye akaana bambike yakabasanya mukazi watu nageza okugira okulaba nga following omusango ogwo omukazi bamwita Nannangwe jukya stole eyo ne bagezaako ne bibulabula ng'emumanyi bigenda bityo ne bibula kubanga ensimbi yekola naye kabaleka ebigambo bino mukwano gwange awuliriza buli kintu kikoleddwa nabikweka ebyama byabwe ensi ne maana esiimulawo obujulizi bonna maaso g'abantu naye kino nkikugamba maaso ga Katonda mu bitabo by'omu ggulu buli kikolwa kiwandiikiddwa teri atagenda ku miitinga musango gwe the judgment must sit gwina okutuula bayibuli kyebudega mubulize essula ya 12 ennyiriri 13 ekigambo kino kikoma wano byonna biwuliddwa otya Katonda okwatanga ebiragiro bye kubanga kikigwanira omuntu kubanga Katonda ndalesa omusango gwa buli mulimu na buli kigambo ekyakwekebwa obanga kirungi obanga kibi omusango gulina okubeerawo buli muntu ajja ku miitinga omusango kunaku olw'enkomerero byonna mubikole mubikke mufere abantu mubuzebuze mulire enjiri ey'obulimba naye ku nkomerero Mukama agenda kulamula buli muntu ate ng'ekiseera kiweddeyo gwe omuntu anoonya mazima ga Katonda anoonya kuba eri amazima Zuukuka toba musiru ng'abantu abo tosiriwazibwa kuwutaazibwa ng'abantu bano. Don't be a fool, be a wise. Don't be grouped in the camp of the foolish virgins, but be a wise virgin. Mukama agenda kuzikiriza abantu buli kye bakola oba ani akikoze ne bapapa bemugulumiza ona buli kye bakoze ekikolo ne mukizikiza betasobodde kutegeera Mukama agenda bitika ku lutime buli muntu ajja bbira kunako olw'enkomero buli omajja meeting punishment ye buli omajja ku meeting judgment obani kyobala nti njogera ku limundu nga zisina gwentya kubanga wali omulamuzi asinga amaanyi ne Katonda asinga obukulu oba bani oba ina mundu oba ina biki oba ina bitiwa biki I don't care as long as njogedde ekituufu ne buli muntu agenda meeting judgment kino nkiddamu
ako kusimyanga mujja kikubako tumaze okuva okuyiga mujja kikubako naye katulaba katambi kano ndio kate mbeko ne gabye mfundike na bikuwa nakade katutwaliza eno part 1 ndabazzako part endala mu byokuyiga biddako eyebisiyaga ya abomination sibisiyaga byokanene bya binyi eby'omuzizo etujjo tuukako kalugene maso ku part ku tumalize ebigambo bino ndio ke ndabe nga mfundikira okumaliza kalugene ku timbe tumalize ate ono Kiganda naye bambi kyagala kulima naye alira direkisiyaga bayibuli eno nene nga bwe mugiraba bagituwandiikira but olina okubanga obwongo bwo bukola bulungi nnyo buli lwogisoma okutegeera nti kyeweekutteko era kyeweesibyeko kyoyagala okikamule okizaaza ekyamagero kakasa nti kigambo Katonda ye yakyogera. ngemuwulidde abasajja abo oba omuwulidde bwayogedde twa bayibuli n'okuginyira bagirinnyirira nti bakuteekawo omuntu mayini nti mu bayibuli mulimu Katonda byatayogera nga si bikulu naye jjukira yadde omuntu asooka okwogera ekigambo nga akyogedde nga ye ku basajja Mukama bwe yagamba bawandika bayibuli nga kigambo counsel egamba do this or don't do this bayibuli egamba buli kyandikwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa tekitayo makulu agamba for doctrine olwokuyigiza for reproof okunenya for correction okutereeza for instruction okulungamya in righteousness mu butuukirivu. Everything which was written in the Bible has the inspiration of God. So what the Bible nako jiza portion tibina makulu yola sanga abantu abasinga gamba ebyo Mukama yali abigamba be Filipi bile abigamba abe Kolinso bile abigamba abe Galatia nabasindikiriza amazima ga Katonda. Bible Nzo tujivire ko dane Katonda kuba abayudaaya fe tubivire ko ddala ate gole yako wagamba nti abe Makindi oba wagamba nti abe Bwayise ebbaluwa eri abe Bwayise okinzo yalenda kuwandika ebbaluwa eri buli kanyomero kansi naziri stinga siwobanga tewaliyo nga ne Adamu atondebwa okinsinza ki Katonda wa Adamu gyotali oyokola ko sindikize byandika bya Katonda ndi bisonga kubali tebinkwatako kalugene ku timbe nyaga kumaliza kya kuyiga kineno so kugenda ate tukole ebirala bwe tuyongerayo tulabanga bwe kyandikwa kino okulungamya Katonda kigasa agamba nti thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path kigambo kyetabaza ebigere byange gumisanire ku bulyange the grass withereth mudo gwotoka the flower fadeth but the word of the Lord shall God shall stand. Niye kigambo kya Mukama Katonda waffe kijja kuyimira emirembe gyonna forever and ever. Katugende maaso tulabe ebigero bino mbita mu speed okugamba ebisajja bigambo by'omusajja oyo musiyazi tujikona ko Tuesday wedde twalaba nti mu lubeerera Mukama yagamba Nuwa gwe yazuula nga mutuukivu mu kiseera kye akole eryato ng'alabula akabi kasembedde ekyazikiriza ebiseera ebifo ebyo bwe bugwagwa bali bugenzi obuyinza obungi. Bayibuli egamba maaso n'egamba nti edda abatagonda pete ekisooka 3:2 edda abatagonda okugumingiza kwa Katonda bwe kwalinga gukyalinira mu nnaku za Nuwa eryato mwe lyali nga likyasibibwa amazzi mwe galokolera abantu si bangi gy'emyoyo 8 portion yali ntono nnyo ku nsi ennamba abantu 800. Katugende maaso agenda maaso n'agamba era n'atasonyiwa ensi eyedda naye n'awonya Nuwa omubulizi w'obutuukirivu ne banne 7 bokka bwe yaleeta ensi amataba ku nsi eyabatatya Katonda ne mu kiseera kyaffe kino ekisembedde ku mawanga gaffe gano ge tulimu n'abukulembeza obanga bukkiriza ensi okubanga ebikolwa bibi bigenda maaso ebyo bibijja. Agenda maaso n'agamba but as in the days of Noah where so shall be the coming of the son of the coming of the son of man be. For in that day and the days that were before the flood ennaku zinga tegana bakutandika tegana bakubaawo they were eating balya and drinking nga banywa marrying nga bawasa and giving in marriages nga bawasibwa nebisiya nga bigenda maaso until the day that Noah entered into the ark okutukusa Noah yayingira mu lyato and knew not ne batamanya until the flood came and took them all away. So shall also be the coming of the Son of Man. Which no kudda kwa Mukama waffe okugenda okubeera bwe kutyonga ensi eri mu byayo amataba gatonya mu biseera ebyo ne gazikiriza omuliro gwasooka kwokya Sodoma. Tujjukira abantu 8 badduka Mukama n'abagamba bafulume ate sibe bokka abana
bwe bafuluma tebatuuka bonna abasatu be batuuka ate omu yasigala mu kkubo ne bana abatuuka abagenda tulaba eby'omuzizo bye bakola mu kkubo nga bagenda kyekyabaawo akabi akabasanga ne bakola eby'omuzizo ne banywesa kitaabwe omwengeri ne begatta naye ne bakuzaala abaana amawanga abiri Abanaki n'Abamoni ne bazaala amawanga ago agasuufira Isirayiri ekizibu. Eyo Sodoma ne Gomora tugiraba ng'ezikirizibwa. Tufiza kujaga kifaananyi kituufu naye omuliro ebyafaayo biraga omuliro gwatonya enkuba yatonya okuva mu ggulu ebitole by'omuliro ne byokya Sodoma. Wano tulabyeko jasi kwaka kuno naye si we kyali ne omuliro gwayaka gwatonya ebitole okuva mu ggulu ne gwokya Sodoma n'esaanawo. Mu kiseera kino agenda Maaso n'agamba ku bikkulu 6 onyirwa 14 n'agamba nti n'eggulu ekiririndiridde mu nsi eno nga batabagambala okuggwa n'omuliro ne gwokya ekiriridde tugenda kufuna ennyanja y'omuliro. Naye Bayibuli egamba nga Mukama waffe ajja agamba n'eggulu genda kuggyibwawo ng'omuzingo gw'ekitabo guzingibwa nga lozingako mukeeka gwo n'ozingako n'oteeka eri. Agamba nti ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwa na buli lusozi na buli n'ekizinga ne biggyibwa mu kifo kyabyo. Ensi egenda kutabuka evenga bwe bagisuubira. Tudde ku kirala. Bayibuli egenda Maaso n'egamba nti kale olagulanga kubo ebigambo ebyo byonna obagambe nti bwati ogambe nti Mukama ali uluguma ng'ayima waggulu alireeta eddoboozi lye ng'ayima mu kifo kye ekitukuvu mwabeera ali ulugumira n'amaanyi ku kisibo kye era alyogera waggulu ng'abo abasamba ezabbibu eri abo bonna abatuula ku nsi. Eddoboozi lirijja lirituuka ne ku nkomerero y'ensi kubanga Mukama alina empaka n'amawanga aliwoza ne bonna abalina omubiri ababi alibawaayo eri ekitala bw'ayogera Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama wejje nti laba obubi bulifuluma okuva mu ggwanga okugenda mu ggwanga linnaalyo ebisiyaga tulaba bitambudde ne mbasumba mu ebiri kati abeeyita abasajja bakatonda okumanya nti okukakasa obufere obuliwo agamba okudda mu ggwanga linnaalyo n'ekibuyaga mungi ali ku nsibwa aliva ku njogoyego z'ensi ez'enkomerero n'abo Mukama balitta baliva ku nkomerero y'ensi balituuka ne ku nkomerero yaayo tebali kungubagirwa so tebali kuŋŋaanyizibwa. Agamba nti so tebaliziikibwa bali babusa ku maaso g'ensi. Bayibuli egambye ebigenda okuba mu biwulidde sijja bikubiddamu naye mu biwulidde katugende maaso tulabe ebigambo ebiddako. Agenda Maaso n'agamba era balikiŋŋentererwa okusonsomolwa n'okubalagalwa kulibakwata balirumwa ng'omukazi alumwa okuzaala baliwuniikirira bokka na bokka amaaso gaabwe galiba maaso ga muliro. Laba olunaku lwa Mukama lujja olukambwe nga lulina obusungu n'ekiruyi okuzisa ensi n'okuzikiriza abalina ebibi abaayo okubamalamu. Ebyo byonna tulabyeko ebisiyaga n'ebirebe ebiningi ebyo mukonoka nga ulize la programu eno. Mukama agamba nti ekibisemberedde bino bina kwe kuzikirira. Oba basajja mbadde mbewe betiibwa mu kino ku lunaku luli ekyewuunyisa kye kino ku lunaku luli olw'enkomerero nze anyoomebwa naawe ali eyanyomebwa n'abanene ab'ebitiibwa bagulumizibwa abali babawangudde ensi entubeera ku levo y'emu naye atagenda wangula ku lunaku luli alibeera wansi w'abatukuvu alibeera ng'ali wansi waabwe yadde mu kiseera kino badde mugulumivu abadde ab'ebitiibwa ab'amaanyi abakoze ebikolobero n'abantu abakoze obukolobero obutonotono bonna mugenda kubeera ku leveegi. Mukama alina amakubo 2 abeesigwa n'atali beesigwa. Mukama agenda kubeera ne gurupu 2 ku lunaku olw'enkomerero abawulize n'abajeemu agenda kubeera ne portion 2 obulamu obutagwawo n'okuzikira okutaggwawo ebigenda okubeera ku portion z'abantu abo bonna bali mu nsi. So it is your choice now to choose who to follow. Mukama ajja kukyuzingira obanga oganje okubeera oliawo bwotyo ebyakatonda tebikwatako gwoliawo bwotyo tofaayo nze byanze mune ebyakatonda nze obireka bwotyo. Mukama ajja kugulupinga gwe weesigaliraawo nze byakatonda tombulya nsibiriiko nobeera n'empisa nnungi naye nga bya Mukama tobiriiko oli ku sayidi ya Setaani kuba Setaani alina amakubo nga kakadde ge yateekawo abantu mwe babulira naye Mukama alina ekkubo eri lyabula mujasanga akyala bisiyaga ng'atayagala obwenzi bonna bali mu kkubo eri ojasa kisanga atayagala bubbi atayagala bisiyaga atayagala bwenzi naye nga Sabbiti yagivaako bali mu kkubo eri naye nga bayuzayuza amakubo ag'enjawulo. Mukama alina ekkubo eri. Befeso 4:5 Bayibuli egamba nti Katonda omu okukkiriza kumu okubatiza kumu no buli kimu kiri kimu ekya Mukama. Egidiina erimu gye twatula ya Mukama Yesu Kristo. Saza omukyala ku kkubo mukazi wattu ng'abulira enjiri
nankwasa ennaku nga byabulira ali mukubula mbwera agamadini mugaveemu mujjemu eri Yesu. Yesu gy'abayita abayita mu Geyeena bafuula abantu bakatonda ababya emirundi ebiri bakusanga oli mu nsi omanye oli mwonoonyi ne bakuyita mu jangu eri Yesu Kristo yonna abikkolere nojja n'odda mu bulamu obw'okubulira ddala. Amakanisa kati gafudde abantu obaona bakwonoona emirundi egi in fact na 7 bali totally wicked obugwagwa buli makanisa okusinga naye si byewunika eretula negamba nti Yesu Kristo yabaga nti abaana bakatonda basiru okusinga abaana bensi bwekyo bwekirinenga Mukama yateeseteese nga planinze nti olunaku abantu bakatonda balina kubeera nga bali pure kifaananyi musana okumulisiza ensi kubanga gwe musana eri ensi etabaaza mu nsi erina okwaka okumulisiza abalala. Bino ebigambo nga ngenda okumaliriza omukyalo oyo abadde ayita naye nga abantu kyebakooye mbwe bebakoye mu madiini don't do this mujjukire omwana eyazaawa yali akoye ekitaawe nga mugamba nti kitaawe nga mugamba kola bwoti ng'abikooye nekodde yali afuna obugagga bwonna ng'ayagala kwetaaya naye bwe yagenda mu kwetaaya byatuuka mu bimanyi omwana gwako sente zonna nagenda n'ensi nemuyisa bubi n'ajulira n'okudde wa kitaawe ye bantu bavudde Katonda nga bakoye don't do this naye Mukama etteeka lya Mukama ekirego kya Katonda bulamu butaggwawo kituwa bulamu tekituwa buyinika kituwa nnaku kituwa mirembe tebala yagambe great peace have they which love thy law and nothing shall offend them shall do wakati mu bantu nga bagetteeka ya Katonda baba n'emirembe. Nasanzo nalabye omubbi katambi akamu nga bamutta nga bamutomera ababoda nengamba laba akasimu yekamubonyabonya kubanga etteeka lya Mukama tali wadde respect abbi akasimu talina mirembe. Nosanga nawudde omuvubuka twali tuliye nga tulina emirimu yetukola ngaavuka bamunyumyako nti wabayita waneno ayitawo ku saketi misinde kubanga ayaayo obusimu bw'abantu talina mirembe kubanga tayaga tteeka lya Katonda. Egibayita emirembe nteteka lyabo tuli mu kisa kali abantu bali free okola bye baagala. Nosanga oli Kiganda yagamba mbwa gwe mukazi we simanyi mbwa ayenze kuwa chapati naye nga musiyazi kyekisooka agateeka lyavaawo talese mukazi musonyiwa muleke bamwendeko kubanga etteeka liwakyali tuli mu kisa. So abantu bali selfish ku kigambo kya Katonda baagala kuyisawo byabwe ebya Mukama birinyiridde. Nandiyigiza ebintu bingi nnyo naye akadde sirina mukwano gwange awuliriza sirina naye Mukama agenda zikiriza kujja na muliro obudde bwo buweddeyo oba okitunulidde tusigazayo dakika 2 naye sinza kumala byakuyiga bino bigambo bino byonna naye Yoweri essula yokusatu Bayibuli egamba nti 10 bali mu kiwumvu ekyokusalawo onakumafe lutuuse mu kiwumvu ekyokusalawo ng'okyali mu kiwumvu ekyokusalawo ng'okyanoonya ekyokuzaako kkiriza amazima ga Katonda obatizibwe okkiriza enjiri gula CD eyo eyinza okuba yabbeeyo oba flash nagiziza ku 6,000 yadde ku 8,000 njagala buli muntu afune enjiri ino nandibadde njibawera bwene weetaaga okufuna flash kali CD zaggwako kankozesa ekigambo ekyo flash eri beta 16 GB gundi 16 zembadde nsaba ogule ku 6,000 ofune obaka bwonna audios videos ofune ennyimba za Kristo n'ennyimba za kwaya ya ministry ya Sure Word zona kweziri ofune byonna ku 6,000 badde nsaba werekereze olw'ekisa kya Katonda ofune flash eyo nja kukomekereza waneeno YouTube channel yaffe yeeyo Sure Word Professor Ministry namba z'essimu zeezo musobole okubako nga mazifudde ku mpewo Mukama bakuume mubere bulungi tusengane Sabbiiti ne ku Tuesday Katonda w'ekisa bakuume mubere bulungi. Babuloni wadda banji bali muli batudde kanisa n'ensi toyawula bakola mikago kwenyweza bimunyiza biliteta muliro gw'obujja guli byokya ebikora empitambye z'omunsi byakusanuka olw'ekiro